Enkya ya leero Namungi w'omuntu akedde kweyiwa ku kitebe ekikulu eky'obusiraamu mu ggwanga Kikampala mukadde okwetaba mu kusala Eid al-Fitr ekomekkereza ekisiibo. Ssaawa we ziweredde 2 ng'ekifo kyonna kijjudde era bangi tebasobodde kuyingira mu muzikiti munda ebibadde bigenda mu maaso babadde babiwuliza matu. Okusaala kuno kukulembeddwa mu Mufti wa Uganda Sheikh Ramadhan Mubajje wabula ng'ebula eddakiika mbale kutandike abasiraamu ababadde bakedde bagadde okwesala akajogere nga baagala okusaala kutandike badde waka. Please, can you go out? No, those ones who are shouting security, no. Abaye mugamba abantu abo bagende. Tutegedde nti bano babadde bakooye ebirango n'okwogera nga baagala basaale ebirala biddirire wabula Mufti abakakkanyiza. Abasiraamu abazze okusaala mbasaba mutuule wansi eswala tebagiragira lwa kifuba. Mufti asinzidde wano n'ategeeza abasiraamu bonna mu ggwanga nti bagwana batandika okujjumbira okuganyulwa mu nsimbi za gavumenti ezaaweerezebwa ku miruka mu nkola ya Parish Development Model kubanga bazikozeeko okunoonyereza ne bakakasa nti tezikontana na nnambika ya kisiraamu. Programu za PDM tugambye nti gavumenti oluvannyuma lw'okunnyonnyolwa programu ezo ntuufu era zigende mu maaso, abasiraamu mugende mu maaso nga mwewola ssente za PDM zikozese. Akulembeddemu okubuulira kwa leero omumyuka wa Mufti owookubiri Sheikh Ali Muhammad Waiswa okubuulira kwe akwetoolooza kukuuma obumu n'emirembe naddala nga beewala enjawukana mu ddiini yaabwe kyagambye nti kiyinza okubasuula ekigo. Mwenna awamu awatali kusosolagana wala tafarraku era temugezaako kwawukana yawukana. Mulina okujjukira ekyengera kya Allah bwe yabagatta ng'aleese eddiini eyo ng'ate emabegako ng'eddiini eyo teriiwo mwali balabe wakati wammwe. Allah subhanahu wa ta'ala n'aleetawo oluganda olw'ekitalo olubagatta ne mbeera nga mwabukeesa olw'ekyengera ekyo nga muli baaluganda olutakutuka. Akubiriza abakkiriza okuwa abakulembeze baabwe ekitiibwa naddala nga balwanyisa enkwe bewala olulimi oluvoola n'okukonjera abakulembeze baabwe. Ingirize mu ebyo ebyawula n'ebyawukanya wa mudhillaati alfitan n'ebyo ebireeta fitna ezitali zimu wa an yahfadhahum min maqaidi al-aada era abakuuma abakulembeze abo mu nkozi abo ababakijjanya. Abamu ku basiraamu abeetabye mu kusaala Eid olwaleero bakubiriza bannaabwe okunywerera mu kkubo eggolokofu nga bwe babadde mu kisiibo. Buli musiraamu yenna njagala omwagaliza Idi ennungi nti Idi Mubarak, Idi Mubarak, Idi Mubarak. Sigale nga babadde beeyisa baleme kudda, babadde banywa omwenge baleme kuddayo mu kunywa mwenge, babadde babba basigale nga bwe babadde. Swala basigale nga basaala nga badde basaala jjama mu kisiibo, basigale nga bakyasaala jjama nga bakyasaddako nga babadde mu kisiibo. Abakulembeze b'obusiraamu ab'enjawulo abaliko n'abaawumula beetabye mu kusaala kuno. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.